Katonda wange gamukulu sinza Katonda mu moyo gwange gamukulu abalungi abaagalwa nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza mu kifo kino feel at Jesus, feel at peace. Kusaba kwange nti bw'oba onyigirizibwa Mukama akusumulule before even okuva lwozze wano Mukama akusumulule wabeerewo amaanyi ga Katonda agakutomera awo w'oli onyezebwe mu linnya lya Yesu oleme kuddayo nga bwe wazze. Mwena okwetoloola ensi yonna mbaaniriza kuba sisobola kubamenya ne mbamalayo naye kyemmanyi olina w'oli olina w'otudde okuba ng'olaba vidiyo eno. Waliwo abatuula mu kifo ekimu nga muwera either nga muli ku TV oba nga muli ku simu oba nga muwulira buwulizi ddoboozi bataddewo ekizindaalo nammwe mbaaniriza era mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wenna w'oli w'owulirira kino mu linnya lya Yesu Mukama asisinkane ebyetaago by'omutima gwo. Bayibuli egamba nti Mukama yasitula famire ya Luti n'agikwata ku mukono n'abafulumya okuzikirira. Mukama akukwate ku mukono wonna w'oli akuyise mu mbeera enzibu folumu gye tutasobola kutegeera. Oyinza okuba nga by'osirikidde tolina gw'oyinza kibuulira. Waliwo omuntu ng'ayinza okufa n'ekintu ki nga kimujigijja nga kimukyoma naye nga wallahi tayinza kukyogera ne bw'oba ofuwa. Nga kisirikira tayinza kibuulira mukyala, tayinza kibuulira maama, tayinza kibuulira taata, tayinza kibuulira mwana, tayinza kibuulira pasita. Afa nakyo. So Mukama akusisinkane mu linnya lya Yesu akikutikkuleko omugugo gwagwe okuggyeko okyerabirire ddala tekikomawo ne mu bulamu bwo. Olumu bw'okijjukira omutima gwa bwetwa owulira ng'eyazizza omusango, olinga poliisi gwenoonya, olinga gwe babanja. Mukama akuyiseewo mu linnya lya Yesu. Tugenda kudduka misinde olwali ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022. Tulina ebintu bingi nnyo ebiriwo tugenda biyitamu lukwakwayo byonna programu tugimaleyo nga bweyina okubeera. Olwaleero tugenda kusoma mu Ezekiel essuula 34 okuva ku lunyiriri olw'17 kutuuka ku lunyiriri olw'23. Kale tujja giddamuko yonna naye twagalako ennyiriri 17 paka ku 23 we tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero. Ekyokuyiga ky'olwaleero leero tugenda kusoma kuffe bannayuganda. Kuffe bannayuganda ffe ffennyini ffe tugenda okwesomako. Naye ensonga enkulu omutwe gwa vidiyo y'olwaleero gubuuza lwaki twonoona bye twasangawo? Lwaki twonoona bye baatuteekerateekera edda? Lwaki twonoona bajjajjaffe bye baatutegekera? Olwaleero njagala ontaagingire omuntu nga bwa mu Buganda. Njagala ontaagingire Buganda leadership okuva ku Katikkiro okukka wansi, tova ku Katikkiro ng'odda waggulu temunjokesa. Katikkiro olwaleero mu vidiyo eno mwali. Okuva ku Katikkiro okukkira ddala okutuuka ku ffe. Baani batuyita batyo baffe kati oba Abaganda Abanyarwanda, Abaganda Abazungu, Abaganda Abanyankole, Abaganda Abatooro kugamba kati olwaleero njogera ne bannayuganda n'Obwakabaka bwonna
obwakabaka bwonna mu Uganda. Yes, mwe benziza okwogera nammwe olwaleero. Bakatikkiro mwenna mbeetaaga wano. Kasita tulina ennamba zammwe tujja basindikira obubaka buno. Now, mumaze okuwandika ekyawandiikibwa. Jo nabagambye Morini Skin Care kyekuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Morini Skin Care bw'oba ocontactinga ajja kumalira ekizibu ky'olususu. Bw'oba oyagala okuzimbira, please inbox me. Kuwa abantu abeesigwa abasobola okukolera byonna by'owulira bye weetaaga ku kintu ekyo. Network kiki kyenjagaza ani ali mu video yange. Now, mukama onsaasire network eno ereme kuntawaanya olwaliro kubanga video yange. So bw'oba oyagala okuzimba, please ng'oyagala okukuzimbira kyonna ky'oyagala okuzimbira, naawe osobola okujja nenkuwa contacts ne mu connectinga ekyo nakyo nekivaawo. Njagala okukunga ab'omu America okuddamu okubasaba n'okubajjukiza n'okubagamba aba Boston, Massachusetts, babanaye nkyogedde ng'eyali abaddeyokko, Massachusetts, Waltham and where awawalala. Waliwo omusumba bamuyita Simanyi Suuna owa Dominion biki kyaki mbw'ategese ekisaakaate. Waliyo okulaga obutali bumativu ku nsonga eyo. Maama tajja kujja bw'ajja era naye tujja mu maaso ge tujja kumugamba tetusiimye okulekayo taata nga afwa. Niba naye waliwo ebintu ebimu ebyewuunyisa mbabuulira. Katikkiro wa Buganda ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omunaana agenda London. Maama agenda USA. Kakati naye bannange mmwe mutambula taata tajjanjabwa. Taata gwe tusinga okwagala ebweru tumujjanjabe. Twagala Ssaabasajja Kabaka kujjanjabibwa mmwe mutambula. Nedda. Kuba kati twavudde wali embwa weeyotera ne tugenda gonja waakalira. Mutuletera mutyo kati debate eriwo bweti. Oyo tiyabadde kabaka, oyo yabadde kabaka. Ye tiyabadde ye, yabadde ye. Kakati nze nange simanyi oba yabadde ye. Lwaki tutuuka ku ekyo? Lwaki tutuuka ku ekyo? Gino emirundi egiddiringanwa giringa 3-4. Tumulengera tayogera. Yadduku okwogera ekigambo nti abantu bange omanya ayogera mpola musajja wasibu. Wakiri n'ayita buyisiri nnya nti Abaganda Bannayuganda mbatumidde. Lwaki alabika n'atayogera? Abeera London mbasaba busabi nakirabyemu ono omusajja ani? Omanyi buli kintu Buganda ebizibu byonna byezeefuna ebadde ebyo bifuna ng'ebijja mu Baganda. Ebiseera ebyo Buganda yali tenaba kufuna bajjwa bagwi baddalu. Kakati keeyina abajjwa abazibu. Katumale okusala amawemukirano mu lubiri. Ndabyani Senkubuge siyaasa. Kasola ba Senkubuge siyaasa. Senkubuge yaleeta omusawo eyayawula Bugingo ne Teddy. Akakasajja ka Senkubuge siyaasa. Senkubuge siyaasa yamanyi omusawo eyayawula Bugingo ne Teddy mbabuulidde. Era yalulimu mbw abe Manchester, abe Birmingham, Katikkiro jjanga abirimu. Kabaka baba tannagenda kujjanjabibwa temusala. Abe London mutegeke naye obeeyo enkoko zeeyo okugamba zo bwe zibiika gonna zigaalula. Temusigazaawo gali agalina omuziki. Bw'omuntu w'eggi kugundira agenda okwewunyako bw'ati myezi egi nga tatuula mu bantu. Mugategeke tewali Ssaabasajja Kabaka bw'aba tannaba kujjanjabibwa. Kakati kusalayo mawemukirano mu Buganda wakati waliwo amawemukirano. Tutya okubanga twebuuza oba oyo kabaka oba si kabaka. N'alabikako n'atayogera. Kati tetumanyi oba yeye. Tutandise kwetegereza mpeta ye ajambalidde ku naswi. Ate ono alinga kiyimba Freeman. Byatuuka ddi wano. Owa Bunyoro yakoma okulabikako 2018. Why?
lwaki tutuuka wano lwaki bakatikkiro beegiriisa ng'ekisotta entula twagala kuwulira ddoboozi lya kabaka tuwulira ddoboozi lya katikkiro everywhere ate mu bintu bye tulinako gundi bye tulinako ebibuuzo twagala kabaka yabajja abyogere bingi nnyo ngenda bireeta wano waliwo ebintu katikkiro yabyogera lwaki si Ssaabasajja kabaka olowooza gwosoose okubeera katikkiro ku mulembe gwa Dani Muliika kabaka yayogeranga ku mulembe gwa Walusimbi yatubuuliranga ebintu nga tubiwulira lwaki gw'omwogerera mbuna akaddiye biki Museveni nga yeeyogerera Museveni asinga Ssaabasajja kabaka emyaka nga 30 myaka 30 plus ye nga ajja n'ayogera kabaka kitayogera kiki kiganye kabaka okwogera nedda abeera ndani mutegeke ekyo ekikanisa simanyi kidominiyoni ekyo ekya Suuna mbuno Suuna omulangira ekyo ekikanisa ate kasita kituuka ku Boston ekyo kibinja kyange kiringa kyakusatu ekyo kibinja kyakusatu omanye ebibinja buli kibinja kirina kikikola ekyo kyakusatu Boston ekyokukola mukimanyi ennaku z'omwezi zijja nja zibabuulira lwe tunaagenda okulaga obutali bumativu ne bwe tunaabayo basatu kakati mugenze muwaguze mumuleete omwana yatandika ebintu by'okwekalakaasa mu diaspora yali ogu yabalumba mu meeting n'alyoka alumba ono omukazi ono gundi ani Ameri yakyambadde waliwo n'abalala oba abaani ne bamugamba mwana gwe nagamba no you are wasting some money as taxpayers now you are here sitting eating some money eating mwana ogu ne bw'onooba oyimiriddewo omwana omuwala yayimiridde jjo yayimiridde n'agamba naye katikkiro tulina ensonga zaffe kakati muddangamu Ssaabasajja kabaka asooka kujjanjabibwa abalala ne mutambula tukooye kuba maama tugezezaako okukola bwe tuti tugenza okulaba mmwe muli serious omusajja mwagala mutta kwagamba mwagala afuwe eri Museveni agamba tujjewo abantu bonna abakuŋŋaana kubanga agenda okufa nga tewali akola ki ate eno katikkiro no tutuuke okwetegereza empeta empeta naye yakabaka luli lulwayalo yasemba okujja yali ate ku naswi ate eyoono naye yeye esi yeye waliwo ekintu kyemukukusa jonna bagambye ku kazimba mugalu ku ssaawa 10 zennyini abadde ku kisaawe entebe ng'acekinga in enkya ku makya agenda kubeera South Korea olwaleero ku ssaawa 10 abadde ku kisaawe ssaawa 10 ezakakati era kati ali mu nnyonyi ajja South Korea mukitegedde enamba ye nagibawadde eggulo eri 0772 51 21 75 agenze kukola ki atambuza ddiiru za Museveni bw'aba ayagala asooka atulage semina z'agenda okukola e South Korea ejjinja ku ssaawa 2 oba tukyatambula kafiyu ali mu jjinja nabagamba temukolanga ekintu ne mukikomya mu kkubo kati ejjinja babalundanga nti ssaawa 2 amagye zikakebe ziri zennyini oyinza okugamba nti kakati ate bunagana yaze ejjinja oyinza okugamba nti M23 kati ate eri mu jjinja nabagamba temukola kintu ne mukikomya mu kkubo mwagaana si bibi jo waliwo omuntu eyankubidde essimu obudde bwabadde bugenzegenze ate nga bamaze okuvaawo abapoliisi abaali ebujuuko mwakyusizza ne muva ebujuuko kati musuula ekiddo mu katoogo k'emyanzi olwaleero muddeewo oba enkya muddeewo olwaleero muddeewo oba enkya muddeewo kuba ebujuuko mwavaawo mwasudde akaddo ne mubba abantu emyanzi mu katoogo naye bambi mbegayidde n'olwaleero muddeewo muddeewo babatenda ate nammwe wookirabiddewo oba oyogerera gwe weeyogerera nga bamaze okugenda oyagala kunjokesa gwe mbuulira nga bakyalongamba nti babano bataddewo ebiggwa nga bakyaliwo eddakiika zijja kubeera ennyo ekinene 10 n'ezi oba 10 mujja kutegeera
mujja kulaba kiki ekinaabeera waawo. Abantu b'Essagala, Buwaya, Ntebe we baziika bagabunga eryo ettaka Museveni alyagala, naye entwala gy'agenda odditwala agenda kuyimirira awo akole obutujju ku kisaawe Entebe oba ku nnyonyi enebera either ng'erandinga oba nga taking off oba nga erandinga. Ekimu ku ebyo agenda kuba ennyonyi ku kisaawe awo oba kuba ekisaawe Entebe, bagende okubala ekizuka we kyasimbudde nga kyasimbudde ku ttaka ly'ab'Emmamba, temugenda disigaza. Buwaya, Ntebe, mwetegeke, mbabuulidde. Ssagala, Buwaya, ekyo ngenda kukibeerako kigenda okutuuka kubanga atwerabiza nnyo. Kati ekyokwokya amasomero kyafuuse ennomo, ne bwe balyokya kakati tetukyekanga, wabula tugamba bugambi n'eri alyokezza. Saabagamba nti yagamba ekyo kyo tetugenda kugendera ku ntoli z'ababulooga ago go mugooke. Saakibagamba. Ne mbagamba buli wiikendi ajja kwokyayo essomero oba amasomero, buli wiikendi ateeka okwokya. Ekyo nakimala nakibabuya bwe temukuumye masomero gammwe mwe mumanyi. Buli lunaku ayokya, alina ne lyeyayokeza ebwe bajja wali. Simanya alina lyeyayokeza wakati kiri nnomo. Munnange alyokeza. Alyokeza. Ate oba ayokya ag'embalala. Alyokeza ne lino. Nze nabibagamba. Now, najja nembawo ennamba ya Museveni, nembawo ennamba ya Kyenge, nembawo ennamba ya Nabbanja, nembawo ennamba ya muka Museveni. Ne tubateeka ku bunkenke ebbanga eryo lyonna ne babeera ku bunkenke. Baali bamaze okukola schedule nti nga 15 okutuuka simanyi mbunga 2 baali bataddewo ennaku 5 ez'okugema abaana Uganda yonna, okugema okw'obuwaze. Ekisanja kino nabagamba Museveni yaleeta abakyala kubanga takyalina credibility, takyalina basajja bayinza kuleeta kutunnyonnyola. Kino ekisanja n'akijjuzaamu abakyala betukkiririzaamu kubanga kyangu kyakukkiriza omukyala ng'ayogedde. Abakyala Katonda yabawanga balina kubeera beesimbu nga balambulukufu nti omukyala bw'akugamba ekintu kiba kyekyo. Ye Museveni yanoonyaayo abakyala abafere. Leero tulabye Ameri yakyambadde mu mirembe gye yawona ekkomera, yawona egundi, yawona ebyo ebigundi ebyo ebyekisiru, ali wali yeeriira muziki yazze buto. Ameri yakyambadde. Ameri yakyambadde nanga tena abantu batukyawa, omuntu we yakukubiranga endulu tukaga tusanyuse. Nange nsanyuse. Amubuuza maama tondabye nkulabye negamba nsanyuse. Omukazi yawona oguntu ali mu mirembe gye, ali awo ku TikTok. Yazze buto se bali ku TikTok. Ni bannange Ameri yakyambadde. Kati awulira emirembe gye, takyali mu bya mmundu, takyali mu bya kumugamba genda oyogere kino, genda obalimbe. Akakundi k'abafere yakavaamu ali mu mirembe gye alya bulamu. Kakati kati Museveni n'afunayo abakyala abafere n'abatuleetera. Bwe twabakubira amasimu ennyo ne bakijjawo, n'aleeta abakyala abafere mukazi we ne Luther Kyenge. Mmwe gwabasinga abalekerawo okubakubira amasimu ate nga mulina amasimu gaabwe. Ne bajja ne bakikyusa ne baleeta abakyala abafere naga kwegamba mubadde mugenda kugema ne bannanga abasomesa b'ennaku zino mu masomero mmwe. Ani abagambye okugema abaana b'abandi ku mpaka? Si bwe kikola bwe kityo, gavumenti tetukkiriza kugema mwana ku mpaka. Omuzadde alina okukkiriza oba omwana akkirize, atayagala tumuleke, tewali nsonga lwaki ate tubeera tukaka omuntu. Tugamba oddangamu bo ne baddayo. Owa Herese n'akyogera n'owa education ne ba withdrawinga ne baleeta strategy empya ne baleeta agapapula. Mbw omwana ne bw'akolaka exercise mu kiraasi ebintu bye waakawe agenda mu UNEB
ne bwakola ka test akatono wakawe agenda ku UNEB buli kimu bakiteeka ne kala ka exercise mu kirasi nawe n'okikkiriza Uganda watali internet waliwo amasomero nga headmaster tamanyi computer kisibe nkutwale nga ku ssomero lyonna ddamba tekuli teacher amanyi computer nga tamanyi nti eno bagiyita monitor eno bagiyita mouse eno bagiyita kiki CPU PCU SPS ebyo abanange mbimanyi ebyo nga oleta headmaster deputy ne basa nobabuuza kino kiki naga kana kantu nga katambula ate kana kali wano kebeyita batya nga kanu katambula kino wallahi otuka ku ssomero ng'essomero ddamba obayita ne gateman nga kwali nga tekuli amanyi computer kwagamba abo abaana abasomera awo tebajja funa results za UNEB tebajja zifuna kwagamba bo basomera bwerere ne babalimba mbu mujjuze ebipapula kubanga ebintu ebyo eby'abaana bigenda mbu abaana bagenda kubafunira nini ate nini erina kweweeka kuya taata nze nini eyange nagenda ogifuna yeweeka kuyani eyange nagenda ogifuna yeweeka kuyani ani yampe yiye nze nfune eyange ekyo musoke mukituwe nze eyange gye nnina nini namba yange neweeka kwani okufuna eyange taata yampa nini namba taata yampe yiye nze ndyoke nfune eyange ne babalimba bagenda gema baana bammwe bagenda bagemera baana nkugambye amasomero agalina computer gali 0.5% n'abamanyi okugikozesa mu masomero ngo bataddawo bonna waliwo essomero nga terimanyi kintu kye bayita intaneti naye mmwe mubadde ki waliwo essomero nga ne headmaster ng'essimu nga ku ssomero waliwo omuti awabeera intaneti nga amasimu gonna headmaster baasa oluleeta essimu baziteeka mu muti wali ne bagenda basomesa bwajja akebera missed calls ye n'alyoka oba message ye n'alyoka aziddamu kwegamba abaana baffe abasomera awo bo tebalina results mu UNEB niye mmwe mutuyita basiru mbu naye buli kantu konna omwana kakola ku ssomero ne bwali ekikajjo nga bakiteekako nini namba ye mbu kubanga eno curriculum mpya bagenda battira abaana naye temuwulira nabawe ennamba ya Museveni nabawe ennamba ya Kyenge nembawe ennamba ya Janet wabula bwe mwabateeka ku pressure babawulira mwene mu withdrawinga bo ne baleeta plan B ne musirika mbakolere ki nze sinalwe ne bakanga nga Museveni simubulidde kifudde mu ggwanga tekiriiwo mubuulira byakoze n'ekyabuwaya akimanyi nemugambye ogenda kukuba ennyonyi ng'oyimiridde ebuwaya era oyagala kutwala ttaka ly'ebuwaya naye tojja tutwala ttaka ly'abammamba tajja dditwala Museveni ne banno mwagala kutwala ettaka lya Paulo Muwanga Kammengo wali Museveni mwagala kusimulayo Paulo Muwanga deputy wo naye bannange Museveni oli musajja naye tojja tutwala ttaka lya Muwanga mbunamwandu wa Muwanga yatunda atayogera omulwana bamugeza akaddiye takyasobola nakwogera bagenda mu Bulandizi ne bakyusakyusa ebiwandiiko ne bamulumiriza mbuno bagulawo kati mbo baagala kusengula amagumba ga Paulo Muwanga omu yekka gwe tulina ebuwama ab'ebuwama musituke ate nze buwama njeesiga tusobola okusalawo ebuwama ne wataddamu kuyitawo ya emmotoka eriko ekigambo UN oba ya SFC oba konvoyi ya Museveni UG genda obuuze gundi omulamuzi ndayambaje kiyafuna ebuwama mitala Maria tusobola okusalawo ne tugamba tewakyali mmotoka ya UG kusala buwama muve ku malaalo ga Paulo Muwanga mbuno omuchina asimulawo Paulo Muwanga omuchina asimulawo Paulo Muwanga mbuno okuloko ekisajja ekyasoma Makerere simanyi kye kiprofesani naye Kammengo mazima ddala kye mugamba nti Kammengo tewaliyo misekuzo tulwanira amalaalo ga Paulo Muwanga naye mmwe muli bayaye nga Bible naye mumanyi ekintu kye bayita amalaalo g'ekika amalaalo g'abantu nga ne Yusufu yalamba n'abagamba temunzizayo nga ndi mulambo saagala munzije wano nga ndi mulambo e Misiri muntwale ewaka muntwale enfiire ku kijja ewaffe muntwale enfiire ku kijja ne bamugalamiza awali Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ne bamuteekaawo
abaana ba Paulo Muwanga mbolo okuba bali London kwegamba abantu abali London bo tubabbira amalalo. Uganda yafuuka sementule munnange tewaliyo bujjanjabi tewaliyo malwaliro naye waliwo batuzika n'okutuzika mugenda tujjawo. Olanya yadduka nagamba wange leka ngende mponera eno bamukomyawo ku sementule. Uganda limbo ate ne limbo mwagala jijjawo kikakisa ketubadde tusigazaawo ensolo obutalya mirambo gyaffe. Never. Paulo Muwanga temujja musengula mulimba. Tugenda teeka ekiddo wali buwama teri yujji kuyitawo oba konvoy yenkanetya oba yenkanetya ffe tetwagala kumanya bebuwama. Paulo Muwanga omu gwe tulinayo omu bw'ati bw'olonda baminisita tewali wava buwama. Mu baminisita bammwe ani ava ebuwama? Ani avaayo? Paulo Muwanga gutugumirako tugamba era munnange Paulo waffe kati ate naye mumusimule. Wabula mujoga nzizeeyo wali wamma. Jeni Rusa Achenge bajja ne batufera naye kati bagenda bagemera abaana waliwo amasomero agasazeewo naye Museveni oyagaza ki abaana baffe? Ekyo kyo kyekibuuzo, oyagaza ki abaana baffe? Ena ali mu kubagema ali mu kutembeeta kulaba ng'agema abaana. Ena abategekedde amata buli ssomero balitaddemu kakuyege mbu buli muzadde agenda kusasomanya emitwalo 3 mbunna abaana banywenga amata ku ssomero kubanga abaana mbu bananywa amata bajja kuba n'amagezi. Ab'Ekalamoja abattisa njala bana ab'omu Central abakyali obulungirungi ko abalina akawogo boleka abattise mata abattise kubagema. Bwe galanga amata gawa amagezi ng'omwana anywa amata abeera n'amagezi. Museveni tuwa ebiwandiiko byo wafuna mmeka mu P7 wafuna mmeka ku senior 6 bwe gabanga amagezi gagaba amata wabba amata ku buko wanywa amata n'ogabba ng'onywa n'amabisi wafuna mmeka tuwa ebiwandiiko byo. Buli asaba ebiwandiiko byosiba musibe. Bwe gabanga ng'amata gawa amagezi kalina emizimu yafuna mmeka mutabani wo yafuna mmeka? Nange ndeete ezange. Bwe gabanga amata gagaba amagezi muka Museveni asomye bukulu jjo wano bamutuulira ebigezo. Omuntu eyakuuma ebigezo bya muka Museveni mumanyi akyaliwo mulamu eyabakuuma nga bakula ebigezo era neddata yenna yalimu mumanyi weewaawo mu Mukama waffe Yesu musajja w'engulu awo bamunubbi oba mukyoli ali awo mumanyi kati musajja mukadde bw'ati mumanyi byonna ebyaliwo mbimanyi. Muka Museveni wafuna mmeka? Bawala bo bafuna mmeka basomanga wali ku gundi wano ku Kabaka njagala ewaakani simanyani kasolerwa nga bwerere abaana bo bafuna mmeka? Wamwe waliyo yafuna third grade okakasa ne Museveni wamu kumwe kuliko yafuna third grade bw'aba akonva ku internet mbiteeke waawo Salimu Sala atudde senior 6 nga minister yafuna mmeka? Omugenzi amata begabagaba amagezi mwafuna mmeka? Museveni ali mu kubattira baana. Museveni abaana bafu abagaza ki? Mulowooza abagaza kirungi? Tusomye ebyawandiikibwa nga bakerodde nga abasajja batuuka ekiseera nga baagala kutta baana. Museveni abalumba emakere n'abafumita ebiso n'abalumba mu primary n'abawa amata mu nasale n'abawa amata n'abalumba ku S4 mbu omwana atagenda kuba na nini namba tagenda tula P7 alekeyo tagenda tula S4 alekeyo bagenda battira abaana. Mbabuulidde ennamba ya Janet eri 0726 12 77 23 eyo ya Janet sijiddamu obudde bugenda. Eya Museveni eri +447 438 450 394 eyo ya Museveni eri plus nyanya musanvu 438 405 394 eyo namba ya Museveni. Enamba za Achenge ali ku namba emu eri 0772 0726
Achenge eyachenge eri 0772 5 9 5 5 0772 eyo yeya achenge esooka. Eyokubiri eri 0706 009 777 eyo nayo yachenge. Eya Nabbanja ndowooza ne bwe sigibawo. Eya Nabbanja kuba Nabbanja talina makulu nti Nabbanja tutawanyizaaki. Nabbanja tutawanyize ku 0726 072 14 71 ne Nabbanja naye tutawanya kacala. Ezo forms ze babajjuzisa nga babagamba mbu abaana bagenda bawa nini namba, bagenda kugema abaana bammwe. Eyo obawadde olukusa okugemera omwana. Kati balyoke mwalaba omwana w'ejjanya. Omwana w'ejjanya bamujja mu mawulire. Kabuleta ne bamukanga, omwana ne bamujja mu mawulire basobole okugema abalala. Genda olabe eyali omwana yafuuka octopus. Kati twalayo owuwo bamugeme. Waliwo amasomero. Erimu ku ssomero ly'endeese eri efubidde okugema abaana. Essomero ly'omugenzi Pastor Senfuma lye bayita Steva Christian High School. Ntutto omutawana ne nkubira Mami Favor. Ne mukula ne mubuuza mami ekintu ekyo kyokola okimanyi, aze mu kunnyonnyola anti ministry ne mugamba maama sooka olindeko. Waliwo ekintu ekigira. Ne mugamba okimanyi bagenda kugema abaana bafwe. Nangamba anze ndi mu system. Nze ndi mu system buli kimu kyonna nkimanyi. Oli mu system mukazi gwo kimanyi nti government yatta bbaawo. Oli mu system weeko baana okutta bbaawo. Okimanyi nti government yatta Senfuma. Wabula mwe namugamba COVID Senfuma lwafa mu kyaki ye battamu ba doctors bafa ba doctors nga bana batano. Omwali ne doctor ni wanya nabiki waliwo omukyala abadde ajjanjaba abasumba nga ye doctor w'abasumba kubanga babasumba tebagenda buli wamu. Omukyala ne bamuta balinga ba doctor. Ekintu ekyabatta kyava ku Dr. Mbonye naye naafa. Dr. Mbonye kyava mu Ministry of Health. Akatabo Mbonye ke yawandiika government nekagula nekajja ku market konna nekoocha. Nze mbimanyi bye byaviirako Senfuma okufa kubanga ebyabatu basabiranga wa Senfuma ebyabatuukangako ne bajja ne babidiscussinga naye ne government nemanya nti information yebuuse negenda ku Senfuma. Wabula muka Senfuma ngambye mbu yali mu system buli kimu akimanyi. Okakasa buli kimu okimanyi n'ekyatabaawo okimanyi. Ekitegeeza weeko baana okutta bbaawo osigaze essomero. Mukubidde simu nze kennyini Favor mukubidde simu. Bagambye abaana bonna be batagenda kugira bonna badde waka. Bannayuganda senga mubadde basajja ekimala nga muli bakyala ekimala nga muli bazadde abalumirirwa abaana mubadde mujja abaana bammwe ku masomero gonna badde waka batuule. Wasigale y'abasomesa ne ministry beesomese beegabire emisaala abaana baffe batuule waka. Mbabuulidde bwe muba muganye tokuba simu yange ng'omwana wo bamugemye n'afuuka octopus. Tokuba simu yange. Kiki ekisooka bwe kibanga ddala makisi z'omwana baziteeka ku gundi kw'ebyo ebintu. Mu byalo waliyo internet, waliyo amasomero, waliyo internet. Gavumenti yali egabyeko ku kompyuta ku buli somero nti buli somero baliwa kompyuta ezigenda okuyingiza ebintu by'abaana ku masomero everyday. Mbu buli waka gwakola UNEB ye mugira mbu ku curriculum empya naye ekyo mulaba kisoboka. Ekyo kisoboka. UNEB abaana aba P7 bokka. Bakandidate aba P7. Bakandidate aba S4 n'aba senior 6 bakola ebigezo. Nekitwalira UNEB emyezi 6 okubamalayo bonna. Obe ng'egolola. Okitegedde? Kale ena ng'ekyagolola
nefulumyako bino nefulumyako kati olwo ebya Uganda yonna egenda bigololera mwe basajja mmwe bamuyina amagezi mu mitwe ne bakazi mmwe abali mu ministry n'abasomesa mukakasanga ekyo kintu kisoboka kati amasomero agatalina kompyuta nga headmaster tagimanyi tagituulanga nako kukwatako awulira kati niwikanga nogamba ite kanumi engalo kandabe nkoze ensobi waliwo omuntu agimanyi kanzije kale naye nga takoze mu nsobi oba nange ndibiyiga ebyo kale aleka naawe eriyo headmaster nga tabituulangako kubiraba tamanyi na bwe binyuma kati ate headmaster akulira somero kwegamba eryo ddyo libonaabonera bwerere bagende balime enamba ya favor enamba yaabwe yino enamba ya favor mumukubire agenda gema abaana bamwe agambye ali mu system naye amanye ekiri mu government okakasa naye bannanga abantu mwerimba gwe mukazi gwe oli mu system okakasa oli mu system eyo gimanyi enamba eri 07 5 7 8 mbadde nkyayogera naye nalaba nga ndika kwerege nanzijako nga nkyayogera ekyo kye kisinze okunnuma nkyayogera ojjako essimu bannange kinnumye nkyamunyonyola neŋŋamba kale leka ngende mu bakama bange mbawe ennamba anti nze onzalaye kuba ndikakwerege kale eri 0776 50 77 80 mu mukyalire lwaki atugemera abaana eya HM ow'essomero eryo Steva Christian abantu batwalayo abaana olw'erinnya lya Pastor Senfuma mwamala omuntu ate kakati n'essomero mulisaanyaawo wakiririveewo tusigaze erinnya lya Senfuma essomero liveewo tusigaze erinnya lya Senfuma erinnya lyakolera gundi ebbanga gwe feve erinnya walisanga mu kkubo nga Senfuma yalikola dda amazima n'olaba akakolwa gakazanyira musiri ogwateganya abannyini gwe mukazi gwe kansirike ate nsirisirwa Senfuma omugenzi Bayibuli egamba nti olw'okukkiriza Senfuma yafa naye akyali mulamu akyayogera abe genda osome ani Hebrews chapter 11 olw'okukkiriza Abeli mulamu akyayogera newankwadde yafa olw'okukkiriza Senfuma mulamu gwentidde mbadde nja kuyisaamu eggaali pasita wange gwentidde enamba ya HM eri 0702 40 43 42 32 eya HM eri 0702 43 42 32 eyo namba ya HM wa Steva Christian High School temujja kutugemera baana kati waliwo essomero eddala eritembeeta amata essomero lino baliyita Agre Memorial School Bunnamwaya yayisa abazadde bonna n'abawa bisatula bane mugende mugira abaana kubanga omwana bwanywa amata abeera mugezi nnyo musooke mutuweriza utisiza akayina mizimu omwana akwata akapapula bwati ng'akazinze kabaasidde ne kamulemu okusoma mutuwere yasoma biki mutuweriza utisize bwati omwana ne bimulema ng'akayina bwati baside speech nga neya Eben eri ku hansadi ya parliament juzi giyakola juzi eri ku hansadi ya parliament niye yakayine rugaba yakayine mizimu yagana uyo mwana yafuna mmeka abanywa amata baba n'amagezi mutuwe family ya Museveni yafuna mmeka bonna ne bwobagatta bonna tebagenda mu third grade mama tata nange MTN mama tata n'abaana tebagenda mu third grade basigala baliyo mu 9
atabo ndowooza n'omwenda baabaseera 10 bo bayita nawo tebalina grade ungraded chubud mbuno banywa amata balina amagezi mukakasa mutwe muwadde yagamba bugambi bannange mutwe result nga bwe mwagabeeza akyagula nyine bakwata muwadde alifatazeeyo kusaba biwandiko bya Museveni nezireeta musiri nze jjajja wange yalwana Sematalo nze ndi muzzukulu wa Mulwanyi bakwata musiri bwe yakomawo kati akola ku nsonga ndala university takyaddayo kwogera ku biwandiko bya Museveni jjajjawo yalwana Sematalo gyosaba biwandiko bya musajja alinako emyenda mwagala kuswaza musajja mukulu egyo emyaka bakyagiswaza bakwata musiri ate nga musiri nno musajja musiri naye taliddayo eraho kakati alabika avuddeku kuno kati noyogera ku biwandiko bya Museveni kati anyize left muwadde tasobola tayinza kutula wali debate eyo bamusuula simanyiwa bumbo eyo mu kitoogo buwere temangalo eyo ne bamusuula eyo yagenda okukomawo nga bamubuuza kati ebiwandiko bya Museveni ngaabuuza nammwe kitemuva ku nsonga ezo lwaki kitemundeka nze nzitusizza omanyi lwaki nzitusizza jjajjange yalwana Sematalo temujja tutiisa nammwe lwaki Museveni yeesibye nnyo ku baana baffe ddala mukkiriza nti Museveni alumirirwa omulembe guno mukakasa nti birungi mukakasa nti birungi tumuleke abawaamata abageme mulabe bwe mulaba abaana olaba omwana wo bwafuuka enswa olaba omwana bwatambula bwamirako amagulu ana natandika okutambula ng'ente naye mwe Museveni mumumanyi olaba alumba omwana w'omuntu emakerere n'amufumita ekiso Museveni oyo olaba bakwata omwana ne bamusalako omuntu ne baguleeta ku palamenti ogwo musango gwalagawa tekyalina muntu agwogerako nga bakwata omwana w'omuntu tebasala mbuzi kubanga senga wakiri baleeta omutwe gw'embuzi netugamba baleesa omutwe gw'embuzi okulaga nti nno Kadaga mulogo nnyo naye omutwe gw'omwana w'omunamu ne mumuzanyirako eki Nigeria ne musala omutwe ogwo musango guli ludda bwe baba nga tebagulinamu interest gwakomawa basuspect baliwo mbwoyo abaana ekkalamojja bafa mbwoyo agenda kuwa abamu amata agabawe nze mpulire wenna omukyala ali eyo ng'olina omwana wange geza omuwa amata ngiragamba wangi kyayogedde tomanya munnange tomanyi pasita yagamba munne nze bansibako abaana omuntu omusabira n'omugamba munyala Yesu genda ozaale nagenda azaala omwana ng'amutuuma Yiga Augustine ajja asaba buyambi gwe wasabira ono omwana ye Yiga Augustine era ye Yiga Augustine bagenda okukebera ku birth certificate Yiga Augustine ku batisimu Yiga Augustine bambi musajja watunga bamukunguza gendo janjaba omwana nga yamusabira busabizi wenna alina omwana wange geza omuwa amata oba nakusabira busabizi oba naseerera buseerezi omanyi guni enkuba etonnya onvuddeyo naye lwaki Museveni tukuwakanya kati bwe wajja okutubba ng'ovungisa ssente wawulirayo agaana n'otubba akakadde n'otuwa 3,000 ffenna mu ngalo omuntu yasangibwamu n'akasente eyavungisa ekyalo nga kikuŋŋaana leka ndabe yino dola neba naye Museveni aleese ssente ate tatubbye ono omusajja agenda tereeza eggwanga ensi yonna nekkiriza n'ogibba nogamba naye ate nemwanyi nazo cooperatives zizaki kofe muzeeyi zitunde zigende cooperatives babadde batubba why now lwaki kati bw'oyagala otutaasiza abaana basome nga bagezi lwaki wajjawo debate nga luli tewaaliwo debate byokoze nakugamba ebintu byokola bibyeena kubeera ekkufulu ekugaliddeyo ng'okyali mulamu kati kuba mwakafaananyi ng'oli mu keesi tukubye omusumaali ogusembayo naye bannange njagala n'emisuma njagala keesi zino eziseerera zibule Museveni lwanaafa nze mmanyi omusajja waffe ku kyalo amanyi okukomerera obulungi keesi akuba omusumaali
omanyi waliwo abantu abatamanyi kuba nnyondo akubamu ennyondo bbiri omusumaali ne gwefunya ate ne batandika okusikayo oli akuba ennyondo 3 nnya nga gubuliddeyo awo wooti ate ekibokisi ekyo kirina engeri gye kikola eddoboozi awo awo omuprotestant n'alyoka ateekamu mwe mugenda wa abobo bana ebendaba ng'omanyi oyo kati kiwedde njagala eyo keese eyesliding eyo ebule tulyoke tuleeta oyo omusajja banne njamu bawera bwerere nga wali ali muzeeyi jemba yasoma ebirango n'ow'emisumaali mulina akukomerera ennyondo tolidda bayibuli egamba nti yesu ku lunaku lw'enkomero aliyimirirawo mu bbanga abafu be balisooka Museveni oli omusajja bwakukomerera tojja vaayo nkubuulira oligenda ozuukuka nga n'abafu bazuukira dda osigale mu magombe weka nga tolina nagwonyumya naye why now n'otutundira amakolero nga ffenna tusiima busiimi n'otunda baasi za gavumenti abantu bagamba wama Museveni bw'aba yagambye tuzitunde tujja kwetambuza tokutambula nenva wano ebugwama nengende Kampala baasi azitunde nga Museveni n'ebyobusiru twabikkiriza naye kati ayagala okutugemera abaana tuganye Museveni tojja tugemera abaana oba mu bulungi oba mu bubi oba baagaza bulungi oba mirembe tuganye waayi ebikolobero byo bikugaliddeyo tokyalina kyotugamba nti tukikkiriza watandise okufuna ba agenti b'obiyisaamu nabo tugenda bajjirayo kino tukiteeke wano kasita tulabamu omukono gwo tugenda kijjayo tukiteeke wano ffe totunyumiza mbu simanyi Katikkiro simanyani no kasita tumuzuula nti alimu feesi ya Museveni lwaki sinywamu kulira ng'ebizeemu Museveni n'atunnyonnyola n'agamba bino ebintu byonna leka mbijjewo mbitunde koffe bitunde n'aleeta ebimotoka n'abitikka n'abikkiriza e Rwanda koffe Museveni atuyambye bannaaye Busoga netandika okulima ebikaado Busoga netandika eyo lyerina amakolero naye nga ffenna tusiima busiimi kati kookira Museveni n'amala ajja n'agamba nti bannange Idi yanca teri musiraamu asala biso Museveni nga yalanga Idi obalaga nti Krismasi teri agenda kusaba mujje mugimuweemu agirange bagambe tubadde tukyalinda tetunaba kukitegeera naye tukyalinze okuva mu State House batubuulire oba omwezi gwabonese awo Idi ejja kuba etusaze Museveni yalanga Idi now ng'ennaku z'omwezi 25 26 n'27 tubasaba busabi tufukamidde ku maviivi gaffe buli muntu sigala ewaka Kayindo tafiira atuwonize waliwo abayimirira ku social media ne mulyoka mu inciting abantu ne mwenga muyimira ne mugamba nti omutembeeyi tadde Kampala natadda Kampala tukyalina kye tukola tukyalina kye tuteesa Kayindo tafiira otukolere ki nga Museveni yakayimirira emirundi ebiri n'agamba sina solution Museveni abuliddwa solution gwe sekakwerege otugambe mbuno oyina solution ebbanga lye tukabidde lwaki solution yeyo obadde lwaki togireeta muleka mbabulire ekirimu Museveni ekiro mwamponye mwagenze gani Abdulaziz yabadde akuuyi n'ogenda n'otuuza meeting mu bimuli n'olwaleero ddawo n'olwaleero genda oddeyo awo mu bimuli we wabadde ogenda kukkiriza ddawo awo mu bimuli Abdulaziz yagenze okuvayo nga okutuuka nga meeting ewedde n'agamba maama mpedde meeting yawedde kati Museveni njagala oddemu otuulewo wabadde ne bamwine ne ba RDC nga baabo wabaddeko abamagye mwina nabalabye nayegeeza muddemu mutuulewo kuno ne video nja kugireeta ate awo ne video ngenda gita nkubuulidde
ddamu otuulewo. Kahindo Tafiiro ogenda kutuwa solution ki nga Museveni abategeerera gwe mwagamba nti mu Uganda yekka yalina vision ne mukyogera alina vision yagamba talina solution. Gwe Sekakwere gojje otugambe embuno olina vision olina solution ki nga Museveni yagamba solution muwogo kwegamba tusobunga bwa muwogo tubuyiwe mu motoka muwogo petroli ebyo bye mututiisatiisa mbu tetu Bannayuganda mbasaba ku luno mukole statement ku luno mukikole nakambabulire mmwe ekirimu Munnayuganda togezanga ne weewaana mbu ku economy eryewaka otambula n'ogenda n'okola buli lw'ofuluma okugenda okukola oba okoledde bo economy ya Uganda ffe tetukyekolera tukolera bo kyova olaba kati batidde tetugenda kwokya kipiira tetugenda kuba motoka ya muntu tetugenda kunyega muntu kigambo. Lwaki ezo ennaku tetuzisiiba ffenna ne tubeera ewaka tusiibe nga tusaba buli mugenda mu maka go otuule okaabe. Bayibuli egamba Isirayiri olumu yali Kezekiya n'ensolo n'ebinyonyi ebyewaka byonna baabiggalirayo ne babigaana okulya n'okunywa. Nnaku 3 ne basiiba ne basaba. Lwaki Uganda tetukola ekyo Mukama Katonda n'abuuza bano kiki ekyagudde e Kampala nga siraba muntu mu Kampala nti basaba. Basaba ki? Bagamba ki? Tebazze Kampala nti tebazze kiki? Ateekeyo okutwa atuwulire. Atuwulire buli omubbeere okagambe wowe Mukama alyoka awulire ekintu ekyambuka mu bbanga lya Uganda nga kyambuka. Agamba abaana baabaki bano. Kati alyoka atunule mu fayiro. Ajja baddamu mujja kwewuunya n'okwewuunya mmwe. Kambabuulire. Mbabuulira. Kambabuulire kikirimu. Gwe Munnayuganda buli lw'ofuluma okugenda okukola bo baba bamaze okusika owalinga. Why? Zookola zikuyitamu zigenda waabwe. Kino ngenda kukyogera n'ababodaboda be bakimanyi. Owa bodaboda ofuluma olunaku n'obala ng'okoze emitwalo 7 ewaka n'otuusayo gumu kitundu. Naye nga tolina wozoonoonye ewaka n'otuusayo gumu kitundu nga wakoze 7 nga zonna gavumenti yazitutte ne bayinvesita. Munyigirize bayinvesita baabwe ezo ennaku 3 zijja twala bayinvesita. Mbabuuliridde wano. Baatuma ffe okuyinvestinga n'oba oyina obusobozi baatuma. Naye Omuchina kyemuva temufuna ssente Omuchina investor we Uganda bwazifuna azisuza China. Zabafunye ku azisuza China. Zisula zigenze. Kakati bwe mugamba okuteeka wansi ebikola bo be basinga okutya kuba bo tebakyakola mmwe mubakolerera. Bwe muganda mugende mubakolerere. N'okusigala awaka kati tulaba omupoliisi ajja kubuuza owange lwaki osigadde awaka omubuuze enkola mulimu kyera nkolerawa. Agumanyi babawa emirimu. Mubaleke mulabo ne banka zijja kugwa. Bannange musigale ewaka nga 25, 26 na 27 mujja kumpulirira. Bayinvesita bajja kuyita Museveni oyo bajja mukuulamu n'empale. Alidde ssente zaabwe nnyingi. Mbabuulidde. Ye Museveni ng'akira ku makyala ngamba ababodaboda mbagobye. Kakati bali mu kuteesa. Bagenda kujja within these Museveni agenda kujja simanyi mbuno nga 2 agenda kukola bwati. Agenda gamba abatembeeyi okuva n'olwaleero mbatadde mugende mwale emmaali yammwe ku nguudo za Kampala. Ayagala kubika kiri ekyennaku 3 ogambe maama ate oba munnange atutadde leka ngende nteekewo obutambala bwange mugeze mu butwaleyo bwe mumala oziyitamu agenda bagoba ku kkulu. Mbabuulidde ekyo nkibabuulidde. Batandise simanyi mbuno kesisi yabayisembu ne batuula babalimba. Baagala kutusookayo ku kino bagenda gamba bodaboda muvuge bodaboda zammwe nga bwe twetegereza. Abatembeeyi wamma mugira mukola nga bwe twetegereza. Omwe mujja kuba muli aho agamba okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu nga lumu ogw'omunana saagala mutembeeyi ku kkubo baddemu babakwate babakubbe ekitalya. Mbabuulidde. Oba kiki oba kiki mubadde temulya bwe yabagobaawo temulya. Temugeza ne mugenda ne mwala ekintu kyonna ku street e Kampala. Nze Museveni andaba kati. Kwali andaba Kahindo Tafiiro bandaba kati. Teri Bannayuganda tubasaba nammwe mukikoleko leero.
mukolese ate senga abantu be Kampala mubadde bazadde abalungi abalumirirwa abaana kale nga musobola okulumirirwa abaana ng'enkoko bwerumirirwa obwana bwayo mwandijja abaana bammwe mukufa naye mwenna mutaddeyo abaana bammwe mukufa bafwe mbabuulira Museveni yakera ku makya n'agamba nti amasomero ngaggadde mutwale abaana bammwe oba olina ssente oba tolina ssente oba olina ekidduko oba tokiina oba oli mulwadde oba jjo omwana wo kusomera leero enja saagala mwana kusomero mukere ku makya mujja abaana bammwe ku masomero mpaka ng'ekintu ky'okubattira abaana kikomye bwe mugaana temukubako ssimu yange nti bakugemedde omwana mbabuulira teri baana baffe tubajjeyo batuule tusooke twenunule bajja kuddayo basome ekyo kyokka kimala ekyokubanga abaana ab'omu Kampala abalina ba headmaster abamanyi kompyuta bokka be bagenda okuyita ebigezo olwo abafu ab'ebunjakko olwo ab'ebukomansimbi olwo ab'ekyenjojo eri kyenjojo nga si mu tawuni wokka bwe wati genda mu kyalo onoonyeeyo waakiri ekipampagalu kya kompyuta ekyafwa ojja kukwata ekyalo oba b'emigo ne kyamanero se 5 omutwaliremu mbabuulidde kati abo bo tebagenda kuyita bigezo banebudde nga bugenzi budde nga bugenzi kino ekintu tukuba bayinvesita ba Museveni ababbi kubanga ne bwe muneebuzaabuza mbuno mukola kati ndabyeko kubukedde ebintu bagenda bipimira mu kilo engoye bagenda zipimira mu kkubo mu kilo otyo omusolo oguwera mu kilo kakati abajiini muwedde abajiini mwe musiibule muwedde jiini emu anti erimu kilo nga 15 kilo 15 buli kilo yakakaaga ate ffe jiini tugikuwamu gumu 2 totunyumiza bya musolo ogwammwe kitegeeza kakati nammwe enkya mujja n'abamaduko jja basanga bazze kuggulawo bwe kabatanda ne muggulawo bannayuganda ne mujja ne mukola nja kujja wano mpagire NRM mujja kutya nja kuwagira Museveni mbabuulidde mukere mugende mukole ati eri agamba wamma bulijjo kyayagala mukere mugende mukole olwaleero njagala kukompeyalinga ekyawandiikibwa kisobola osigala olw'obudde I don't know olwaleero njagala balaga Buganda eriwo mu bufunze ne Buganda eyaliwo Buganda eyaliwo gye twasanga ne Buganda eriwo Museveni asaanyizaawo Buganda ng'akozesa Abaganda Museveni asaanyizaawo Buganda ng'akozesa leadership ya Buganda kyovula Ssaabasajja Kabaka ye takyayogera ajja n'asirika alina by'alaba akabonero k'okusirika kalina kye kategeeza waliwo ebintu byetwatwala ng'ebyokusaaga juzi Pineti aba ali mu mmwanyi ne Museveni bwe twamala okikuba waliyo yakibuukira n'agamba emmwanyi kakati za Buganda Ssaabasajja Kabaka ajja kyeyogerere nti ye yayagala emmwanyi ez'ewaffe ne bw'anaazitwalira obwereere ez'ewaffe bw'obanga manti Ssaabasajja Kabaka yazaagala nja kutuma owa bodaboda nja kutuma Kabangali egende waka ezitikke ezireete Emmengo gundi eziwe Kabaka Emmengo wazzeeyo Pineti mbabuulira Emmengo era kyovula Museveni musirifu Pineti yamuzizza wano kubanga eri twaganye mbabuulira mayiga mbabuulirira wano mmwe mulabe Uganda eri Ssekabaka Muteesa yakkiriza ne boonoona emmotoka ne boonoona ebintu ebizzikawo na protectinga Buganda oba escalade eggwawo simanyi Range Royce simanyi mbono zaali 3 yakkiriza oba zifa oba ziggwawo ez'omuwendo omungi ogw'ebiseera ebyo mwene muzitukomezaawo mu biseera bino yakkiriza bife byonooneke Buganda esigale wabula guno omulembe gukkiriza Buganda efe material things zibeerewo zo zidde yeyo Buganda agambye bwati Katikkiro njogera ku bigambo bye yagambye bwati era zaali 3 twakafunako emu tukyanoonya endala abaana abaabula Abaganda abaabula wabanoonya wali onoonyezako ku Baganda abaabula yakkiriza ebintu byo bibeerewo
obugagga bukomewo budde naye abantu baafwe. Ne mugamba mbu tetwogera ku kabaka kubanga alina batabani be, alina baganda be, alina omukyala, alina abantu be. Bwali otukuŋŋaanyamu ettoffaali wagamba mwe abantu ba kabaka mujje tuzimbe Buganda. Bw'otuuka ku ttoffaali tuli bantu ba kabaka, bwe tumwogerako tuli bantu ba kabaka. Walinona n'embalala kale leka njogere ng'omunyankole. Tewatunonamu ettoffaali embalala, tewatunonamu ettoffaali. Kati siyogera nga Muganda, njogera ng'omunyankole gwe wajjamu ettoffaali. Bassekabaka bonna abaaliwo bakkiriza ebintu bife Buganda esigale. Ne bwe yawaŋŋanguka n'agenda ebweru Buganda yasigalawo. Naye olwaleero nga tulowooza nti kabaka mwali Buganda efudde, Buganda egudde. Waayi Mayiga waliwo juzi omuntu yagamba oyo omusajja simanyi sitaani faaza eyayita godi faaza yejja n'agamba Buganda ekulaakulanye. Katikkiro yagenda okujja wano nga Buganda terina budget, nga Buganda terina palamenti. Simanyi biki nga palamenti tesasulwa. Kakati Buganda erina palamenti, Buganda erina budget. Mumanyi kyekitegeeza ekyekintu. Omulembe gw'abamuliika omuntu yajjanga olukiiko lwa Buganda nga lukola bintu bya Buganda. Katono ani alonda ababaka abo? Balina kugondera abalonda, balina kugondera abasasula. Kyova olabamu bo tebalinamu opposition. Kubanga toteesa ky'oyagala. Kati wano we tujja credible information. That's why credible information ya Buganda ogijja walumbuye. Nti ali munda nga wa opposition talina waayisa kirowoozo kye oluva mu meeting ng'anoonya ASP omunyankole, ng'anoonya lumbuye ali ebweru, ng'ayogera eby'omunda ebituufu, ate mwe bannayuganda nga mubiwakanya. Awo we wava opposition eya Buganda, awo we wava amawulire. Okuva edda nedda ewaffe omusajja baali bamuyita Matayo Mugwanya, ye yali akiika mu lukiiko Emmengo nga balonda mulonde. Njagala mutubuulire olwo olukiiko lwa Buganda ani alulonda, ani alusasula, sente zilusasula zivaawa. Balina n'emmotoka, balinga ddala olukiiko lwa palamenti eno ya central government, naye bo tebalinamu opposition. Kyogamba bo tebalina birowoozo byabwe, bo tebasobola teesa. Ebirowoozo byabwe babiteekawa. Wabula ono ajja buzzi. Kakati Mayiga yafuuka katonda awo. Mayiga yafuuka katonda Emmengo. Nkugambye ne bw'oba oyera alina okuba nga akumanyi. Mayiga alina okuba nga akumanyi nti Asiima Owire yayera wali, gundi yagira ebikoola wali, gundi yakola bw'ati. Olaba yagobayo omusajja nga Nakirembeka Waligo. Nakirembeka Waligo n'omugoba Emmengo. Gwe Mayiga gwe. Awo we wava okugwa kwa Buganda. Lwakusirika naye tubimanyi. Lwakusirika naye tubimanyi. Tumanyi ne we byatandikira okugwa. Bassekabaka bakkiriza ebintu byonooneke. Omulembe ogwo bakkiriza. Simanyire Rolls Royce, Range Royce, alina ate oluzungu olw'oluzungu, English, ayogera oluzungu Katikkiro simunyoma. Emmotoka 3 eza Rolls Royce, naye twakafunako emu n'endala tuzinoonya. Kati abaana abaabula wabanoonya tetukuulyangako ng'onoonya abaana Abaganda abaabula. Tobanoonyangako. Tomanyira bameka abaafa. Tomanyi bameka waliwo omusajja bamuyita Semuddu ow'Emasanafu n'olwaleero tumunoonya talabikangako. Semuddu waji musajja musiraamu Semuddu Emasanafu tumunoonya. Nyina ebintu byenkuŋŋanya mu safe houses nabibasuubiza nja bireeta. Nkyanoonya mugenda kulaba abantu buli muntu ojja kulabamu owuwo era gw'otoolabe ali bataliwo. Mbabuulidde. Waliwo akola mu safe houses anoonyeza ebintu ebyo yakakwatayo obutambi nga bwobwo. Yakakwata 913 around there. Buli safe house ngenda gibaleetera. Mbabuuliridde wano. Ne bw'onoobakyusa nja zireeta. Ate njagala Museveni obakyusa oteekemu abange. Kyobula njagala Museveni agoba abakozi bonna mu State House. Museveni njagala ogoba abakozi bonna mu State House. Ojja kwereetera ekintu ky'olifa teweerabidde. Bonna njagala obagobe. Njagala obeekengere bonna obagobe. Ojja kutegeera kireva yaani ono kireve nsi yaleeta. Nkubuulidde. Njagala obagobe kuba ngagamba oba bonna mbagobe. Bagobe. Naye bagobe. Ojja kukkiriza. Abasajja beewayo omulembe ogwo n'awaayo ekyo ekimotoka ne kifa. Wabula omulembe gwaffe najja n'agamba era
kati twagulayo empya yo ne tugidismantlinga eyo nefuuka ani garage whatever ani spare shop kakati nga tujja wali nga tuteeka muno ebyo tibyongera kitiibwa kya Buganda ekyo si kya kitiibwa kya Buganda ekikola Buganda etebenkedde kabaka ng'ayogera nga mulamu Abaganda olulimi ennono neki n'ettaka byebikola kingdom ennono ze kingdom eyo ne kabaka ne basabujekiti sibe kyekikola obwakabaka bwonna mu nsi yonna gyeva negyekoma kabaka nga tayogera nga tukyakana si yeye nawe yeye tomulaba bwayimiridde yeye si yeye eyo Buganda eba egudde eyo Buganda tebeerawo furi kabaka bane kabaka agenda jjanjabibwe eyo Buganda teriiwo mayiga tovangayo Katikkiro tovangayo nagamba bannange eggwanga tufune olulimi kubanga bannayuganda bonna nga tebeesazeemu bakkiriza Oluganda omuntu babeera ne mu mawulire g'Oluzungu ne baripootinga mu Luganda Bullet night for the bullet of the night. This is Katakwi district of the district. This is the victim. Era munaye mbadde wano kakati abasajja ne basaawa omuceere ne bagusaawa now they have soured the rice and water owomu studio yayogera Oluzungu lwe olewo ku ground angogera mu Luganda Katakwi naye Katikkiro tavangayo nti kantuule ne bakatikkiro bannange tusooke tulabe lwaki Lwaki tetusalawo tusomesa olukonjo tusooke mu Uganda tufune olulimi olwaffe olwawamu bwe tumala okufuna olulimi olwaffe olwawamu kati tugende ku maketi ya East Africa batuleetera Oluswayiri naffe tubaleetera Oluganda tubagambe nammwe Kenya mwogera Oluganda ne Tanzania mulwogera nabo baleeta Oluzungu gundi Oluswayiri tuweyinge naye waakiri Oluswayiri lutulye naye nga n'Oluganda lwata wabula yakoloze wachamina gamba wachamina vuga Kiswahili pekee jina yangu jina la naye bannange Katikkiro aladisi wa Museveni mbabuulidde leero nazze kusalawo kiwunye Emmengo awo waliwo omuntu eyeetuze Emmengo waliwo omuntu agenda okwetuga Emmengo ngenda kusalayo njogeranga mujjwa ate njogeranga omunyankole yawe ettoffaali njagala owakane njogeranga omugiso yawe ettoffaali wa waataalijja bwe tutuuka ku ttoffaali tuli bantu ba Kabaka bwe tumwogerako sebo Kabaka yazaala sirika lwaki ettoffaali temwalijja mu batabani be ne bawalabe lwaki ettoffaali temwalijja mu bawalabe ne batabani be lwaki temwalijja mu mukazi we alina omukazi alina mmwe mwamuyisa omukazi sinze uyu mama muwe ekitiibwa mmwe mwamuyisa omukazi nange nzira mu kigambo kyammwe lwaki temwalisaba mukazi we ttoffaali ano ne yeekweka gwe vaayo nze nsaleyo ekintu wano lwaki temwalijja ye ttoffaali Museveni atudde ateredde kubanga era azzeemu afunye emmwanyi eno bwe mwagaana n'aziyise ewa Mayiga azzeemu azifunye mbabuulidde ate womanyi nga ate banaye Katonda mulungi ate erudda wulira abantu baafuna ebigimusambo babadde balinda enkuba etonnye babiteeke ku mmwanyi waliyo omwe yabiteesitinga awo n'agenda abiyiwa akatunda kaakaze yawulira nga tumugamba toyiwaako bigimusa akatunda kaakaze naye ebimera ebirala byonna byonna ebyetooloddewo byo biramu naye akatunda kaakaze muteeke ebigimusa bya Museveni ku mmwanyi mujja kunnyumiza ekinene nnyo kyemugenda ozifunamu mugenda zifumbisa mbabuulidde mugeze mubiyiweko abasajja basalawo ebyomuwendo bife Buganda yasigala centuries and centuries buli basekabaka bali bonna buli sekabaka simanyi waliwo gwe bawangangusa simanyi agenze Siserizi mumanyi mwekire Siserizi wavaayo Abdulaziz gwe tulina kati wano naye sekabaka yagenda n'agenda abeerayo n'aleka ekitiibwa kya Buganda nga kitinta Obote n'abonaabona ne Buganda etaliimu kabaka Obote yatuuka kufa ng'agamba naye bannange Buganda omuzungu yabonaabona ne Buganda etaliimu kabaka
n'agamba banendowooza akomewo kubanga ate bino ebyana birina emputtu nga bimugamba tolina kyotugamba okujjako nga akomewo wano. Buganda nebanzibu nnyo ne kabaka awaŋŋanguse naye ey'omulembe guno Katikkiro ayina flights mmeka buli ssaawa azunga. Ssaabasajja Kabaka mulwadde tayogera na kwogera. Katikkiro yatwogerera kyatandika ddi ate mbyogedde mugeze mu njoke. Amanyi Buganda eyokya ogenda kundikodingira audio nja kuddamu ekigambo tojja kukkiriza nti nno yenze. Tujja kukkiriza nti yenze ate mbabuulidde ngenda zibikkula. Nange nja kuddamu. Waliwo omuntu omwe yagambye awire kati otandise okuva ku mulamwa bambi Mukama yakuyita kutukunga kusiiba na kusaba naye ebintu by'ogenzeemu ebyo si birungi bambi ate obadde bambi ng'oweereza Mukama bulungi kuba Mukama yakuleeta ng'oleese ekintu kirala. Kubanga jjukira bwe twagira ettaka ne tulijja ku Museveni ne tumuddiza ebisente bye. Jjukira bwe twayokya ebipande bye ebyo Mukama bye yakuyitira teyakuyitira biri. Nakubuuza gwe musajja gwe mukazi gwe watayipinze butayipinze njagala nkubuuze kyogamba Katonda akuwulira nnyo okusinga Isirayiri. Osinga Isirayiri okusaba, osinga Isirayiri okulwana, osinga Isirayiri okulwana, osinga Isirayiri okusaba. Abalala Katonda atukwatira bukwatirwa kisa olwa Isirayiri ne tubeera Abayisirayiri mu mwoyo. Genda ogyesomalikeko olabe Isirayiri yaani. Olabe Isirayiri yaani asaba bwakukuba akusalako ensingo n'asaba ng'omutwe gwe aguwanise bw'ati. Temutunyumiza nammwe tujja bakuba mu mwoyo ne mu mubiri. Ye Museveni atutta mu mwoyo, ye Museveni atutta mu mwoyo. Omwana w'e Makerere baamuse mu mwoyo, baamuse mu mwoyo. Ate bambi n'Omukama yali akuyise bye yampitira obumanyi waliyo nga mpita. Yaŋŋamba ki? Bwe mba nvudde ku mulamwa mugamba akwambaze kyeyanyambaza okitwale mu maaso. Temugenda kutuja ebyo NRM yebireeta nange mbeera awo nti ŋŋambe bambi kirabika nvudde ku mulamwa. Ndi ku mulamwa nnyo. Ati munnange luli wali otukunga okusaba nga tusaba nabagaana okusaba kati. Nali nzizeeko ne mbagamba nti temusaba. Mmwe you will see another side of ASP. Kasita kikutte ku Buganda. Tudibeyitinga tutya mbuno oyo kabaka si kabaka. Ne bateeka eri omuntu ali wala tetumulaba kamera tezituukayo ne mututuusa okudibeyitinga nti oyo kabaka si kabaka. Tusirike. Ye kyavadde naye mu kintu kyammwanyi kivadde nga twakamala okigaana eri wano nakibaka ffenna ne tulirakisinga netumya ne ku mazzi kanywemu n'olwekyo kubanga bannange pineti emmwanyi zimulemye. Owaffe yennyini azifunye bakulimba. Ebintu byamulaba nga achievementi z'amayiga ze downfall za Buganda. I repeat. Ne tukuŋŋaanya ettoffaali Masengere mu kifo ky'okugikolamu eddwaliro. N'akolamu ebirala eby'obusuubuzi. Masengere osobola ogirinnyako, osobola ogendagendayo bw'oti. Lwaki teyazimbamu eddwaliro? Lwaki teyakolawo eddwaliro n'omuganda omunaku n'atulawo wingi bbiri? Bye mulaba nga achievements. Naye alinga Museveni emyaka 35 yeetoloola awo n'abanga akola. Naye bw'omubuuza naye Museveni okoze eki emyaka 35 walayi kimubula naye ng'ali bize. Ali bize mumulaba awo omusajja akaddiye n'okaddi wabambi akoze omusajja atuyanye ne Uganda. Naye mubuuze Museveni okoze eki emyaka 3 mumuteke. Magufuli yamusangawo n'avaawo n'okufa n'afwa. Mumuteeke ku gundi emu ne Magufuli ojja kulaba akasowani ka Museveni ku minzaani kagweri bwekiswe ng'eya Magufuli etudde bweti n'okufa yafuwa n'omusuka yagweddalu. Museveni atukoledde bye byamayiga kati mayiga senga aviirako wano Masengere kyeki ekoze eki guli oguwologoma gukoze eki guno oguwologoma guno gwa waggulu wali
naye mmwe mbo munnaye kakati Buganda erina olukiiko gw'olulonda lwali luteesezza ki lwali lukoze ki n'abawa n'emmotoka bonna ne basi era tewaliyo omusajja wa kabaka asobola kujja nakirembeka waligo ng'ali awo nga kabaka tajjanjabwa nga waligo wali awo okakasa yandibaddewo ekyo kyandibaddewo mbu munaye Buganda yali terina budget ekoze eki bye mulaba nga achievement ze downfall za Buganda mbabuulidde oba mubadde mulowooza nti bulijjo sibimanyi. Ngenda kwogera ku NTV katono ngendeko mu kigambo kya Katonda wano zine dakiika. NTV mujjukira bwe mbadde mbaleetera ebintu ebife Congo mwalabye eggulire lya NTV ery'e Congo mwalirabye ne batuleetera n'akafaananyi ke baataddeko aka Felix Kuraije batuleetedde akafaananyi ka 26 banenga mulenzi muto mutuleetere ebifaananyi Kuraije bwafaanana naye banaye ndi mweraliikirivu olaba sitali musala atufugidde gino emyezi nga mufu mwegendereze Museveni ajja kutufuga nga mufu Salimu Sale yafa naye ssebo baagala kutuusa byawandiikibwa nti olw'okukkiriza Salimu Sale naye akyali mulamu yafa naye akyali mulamu nedda Salimu Sale yafa naye ssebo omusajja mwaganya okumugira eriyo omuntu atya Salimu Sale munnange omulambo gw'empologoma gusinga emmese ennamu emmese ennamu oyinza ogigoba n'omuggo omutala ku mutala naye ne bagamba munnange empologoma eyo yafudde ogamba naye bwentuukawo nejjeesituka omulambo gw'empologoma gusinga emmese ennamu ssebo kati mwenna mutya Salimu Sale omusajja teyagulumirira bwereere bwati wulira bulijjo mbadde mbaleetera eggulire erife Congo baatuleeteddeyo eggulire ebunagana waliyo emmundu naye zisuubira okuba nga bano ababundabunda be bayingira nazo naye obubbi bususse mu kifo kino kati obubbi bw'emmundu bwonna bwe bubeera bakulaga wa we babbye biki tebakitulaze bayiyizaayo eggulire erive Congo tebabalimba Congo nzigale mbwe ababundabunda genda olabe eggulire eryo bannaye ddala nawe naye bannange newankubadde saasoma naye nedda NTV mweddeku emmundu zisusse ulira ani RDC ani n'agamba bati munnange bakuba amasasi mu bbanga eyo kati era tubagambye tebaddamu kuleekaana tusobola okuwulira kuba wano ebivuga bingi kakati tetukyabyagala tuwulire amasasi gavugiddewa tebaatulaze nti oba waakirikana ka mobile money baakabbye oba wano bamenyeewo ne babba bagala Congo nzigale wabula batugambye ababundabunda nga bakyakuwulumuka okuva Congo nzigale 100%. Mutulaga ab'emmundu babbye edduuka ki eyagenza okulipootinga ono ow'ekisolo wani Nsimiimana Bizigimana yagambye bwati ababundabunda tebannaba kutukubako ku masasi wabula ekituufu kiri nti buli webasanga ekibangirize batwalawo babasanga muwogo bamukuula kakati bo bali eki olutooke lwonna balulidde olutooke bo bali eki balulye olutooke bo balulye balutwala namundu si namundu bababuzaabuza ku mawulire g'e Congo bannayuganda bafa kati bwe twayogedde nti bwe nabagambye juzi akanyonyi bwe bakatiisizatiisiza okakuba emirambo gy'abannayuganda abasirikale abali e Congo giyita eri ku nsalo ya Rwanda ne giyingira Rwanda bagiziika Rwanda mbabuulidde wabula n'okuba tubyogedde NTV yanoonyeza yawe eggulire mutulage emmundu z'ebunagana za byani zakubyani zatiisizatiisizaani eryo eggulire ffu Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkubaza olunaku lwa taata mukwano okusaba ojje osomese oyigirize batabani bo ne bawalabo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza binatusabye amiina Mukama nze nvaawo gwe okosomese oyigirize mu Kristo Yesu amen. Olwaleero nzize kubuulira mmwe bannayuganda most especially mmwe enjiri njijje mu Buganda wakati Bayibuli egamba bweti jjo twasomye kino kyandikibwa Museveni yakiwa bujingu jjukira ng'agamba endiga zange mwazi lagajjalira mwe ne muli ebya savazo ne muzireka emenyese temugiyunga
erwadde temugijjanjaba zisaasaanidde ku nsozi ne zifuuka ennyama y'ebisolo ebirala zisaasaanidde ku nsozi ne zibula naye ndijja n'enzikuŋŋaanya nze n'enzeekomezaawo ndijja mu kisibo n'enzibala n'enzikomyawo ne nnoonya ezaali zibuze naye nammwe basumba mmwe nja kubanyiga mubulwe n'ekyokulya nja bajjako ekisibo ntaase endiga zange zireme okubeera ebyokulya byammwe. Naye wano mu lunyiriro lw'17 Katonda okumanya nga musajja nnyo akyusa ava ku basumba abuulira endiga. Naye nammwe endiga, nammwe mmwe ekisibo kyange, nammwe mweddeko, lwaki nabateekerateekera amazzi? Etandika bweti, mukiyita kigambo kitono okunywa amazzi, ne mumala okunywa amazzi agasigadde ne mugalinnyamu ne mugasiikuula, ne bannammwe abasigadde ne banywa amazzi amasiikuufu. Mukiyita kyakusaaga okubateekerateekera omuddo omulungi, mwe abalya ne musooka ne mulya mmwe ne mumala okulya ne mulinnyirira omuddo bannammwe ne batalya muddo. Ekisibo ayogera ku kisibo, aleeta ekifaananyi eky'ekisibo okubuulira mmwe. N'agamba ngenda kusala omusango ogw'ensolo n'ensolo, ngenda kusala omusango ogw'ensolo ensajja n'ensolo enkazi, embuzi ensajja n'embuzi enkazi, endiga ensajja n'endiga enkazi. N'agamba waliwo ente zange, waliwo ekisibo, mulimu endiga enkovvu, mulimu endiga ensava. Mmwe endiga ensava mujja ne musindika bannammwe n'embiriizi zammwe ne mubakoona n'amayembe gammwe ne mubajja mu kisibo ne basasana, nammwe nja basalira omusango. Okimanyi nti n'ente ey'effujjo mu kiraalo Mukama agisalira omusango. Mayiga n'omala okulya n'osiikuula amazzi, senga ne mayanja nkangi yagasiikuula wandigasanzeewo. Mbuuza bakatikkira baswa mulwanyamuli senga yagalinnyirira wandigasanzeewo gwe wandiganywedde? Waliganywedde nga mulwanyamuli agalinnyiridde? Daniel Mulika senga yagalinnyirira ow'ekitiibwa gwe wandiganywedde? Gwe nojja n'onywa n'omala n'ogalinnyirira. Kana katambi mukamuwe Ezekiel 3:17. Sewolo kuba gwe oyina embiriizi ennene, oyina emmundu, wasabye mbuno ne kyefu weewuwo bamuwe gundi muno olw'okubanga twakubira amasimu. Olowooza tetulina nsonga zaffe, wajja kutuweereza tuganye tuula? Otwesibirako ki bw'oba oli muweereza waffe? Bw'oba oli muweereza otwesibirako ki? Otwesibirako ki? Oweereza ffe tuganye. Lwaki bwe bakompleiningako okuva e Mengo paka mu Amerika paka Bungereza? Naye ab'Ebungereza mutuyambe, anti munnange ene waffe ayina embiriizi nnene, naye bwe mumusanga eyo Ebungereza ng'embiriizi zikozeeko mumukole biri. Mubimukole. Bayibuli egambye mmwe ente ezisindika bannammwe olw'okuba mmwe muli nte ensava, ne mutandika okukoona zino endala ne mummala okunywa amazzi amateefu agasigadde ne mugalinnyirira. Mmwe ne muzimba ebizimbe, ne muzimba zi supermarket, ne mugoba ab'oku nguudo nga nammwe mwatembeeyako. Mumaze abantu b'omu owino mwanyiizizza ate nammwe. Esente ze babasonzeemu simanyi mwegule, simanyi mugule ekyapa, simanyi mwegule, bulijjo n'agamba mwegule, ne musonda ne babalyako esente zammwe. Museveni yabazanyidde ku bwongo n'agamba bw'ati ekyapa mukiddiza abasuubuzi, kubanga ate lwaki ate omusuubuzi abeera agira ate bonna ne bazina tebafaayo na kubuuza ssente ze tusondedde emyaka 7 zo muzirudda wano muzituddize. Museveni ekyapa yabaguzizza kiguze. Nese bw'osanga n'ow'omu owina agamba bannaye Museveni atuyambye, teze mubadde musonda ziriwa bazibaddize. Ebyo babyerabidde. Naye mwayita abagagga abaayita mu Owino, Museveni omusolo gw'ojje mu Owino omuyitirivu ennyo ne mumala ne mulinnyirira Owino. Tugenza okukula ng'abantu ku nguudo kwe bali bavudde ku nguudo ne bayingira amaduuka ne mumala ne mulinnyirira zi street, abatembeeyi muveeko. Olumala okulya nga mulinnyirira amazzi, olumala okulya nga mukunyakunya ebisagazi nga mwe mutambula mugenda ente enkovu zo ne zibula okulya. Bayibuli egamba bweti n'ogwo omusango nja kugusala. Bannaye Katonda musajja. Ente ziba zitambula nga zikola effujjo kuzina. Mubasindikisa embiriizi zammwe n'amayembe kulwokuba mmwe muli basava. Kale bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bayibuli egambye Mukama ajja kusala omusango. Senga mayanja nkangi yasigaza ddamula ne baginoonya n'okuginoonya n'ebula. Mayanja nkangi ne bamuteeka ku kakiiko akanoonyereza ddamula.
akanoonya niwe nange Ddamula ni yagisigaza Mayanja Nkangi n'agamba naye nange wamma tumunoonye kubanga kati Ddamula oba eri luddawa kyababuukako ne enviiri z'abava ku mutwe nga Kabaka Mutebi yazze bagira Mayanja Nkangi abadde ku kakiiko akanoonyereza Ddamula n'alyoka asitula Ddamula nga mpya eringa Lonzi Royce eva egindi n'agamba munnange nze nagikuuma ne bagamba bulijjo yagiyina kati senga Mayanja Nkangi yalinnyirira Buganda Mayiga wandijjewo etoffaali ntake wandijjewo simanyera ali Delta TV gwe musajja gwe gundi ani Freeman senga wafiira ne mu nnyanja senga wafiira mu nnyanja Freeman mwe mubbye Buganda Kabaka ani ono Ntikiro yagambye nayita bannange abo abagagga kale nno tebali nnyo bangi just tulisa yawe gundi awo ebiberenge tugenda okuvaawo awo ng'obukadde 7 we buli ate n'olulukiiko ne bwongerako 6 kale Lonzi Royce eno gy'olaba abo be ba mafia boguziza ettaka lya Buganda mbabuulirira wano batuula ne beebuuza wamma kakati gwe njagala nti nze njagala embuga ya Ssaabasajja Kabaka eya Kyaddondo njagala kuzimbawo fulaati njikuwadde oyina mmeka ne bazimba ekitiibwa kya Buganda kiri ludda wanga nga buli awali ekintu kya Kabaka waliwo mundu ne yali akikuuma ebintu bya Buganda bya nnono obeera mwana muto kasi tosikira gabunga gwe gabunga nosanga akaana kato kagabunga bakatuuziza bati nga bonna beeyala Mugema gwe Mugema kaana katonga bonna beeyala munnange owekitiibwa Mugema eriyo olumbe banaye Mugema ajja Mugema bagenda okweyala Mugema aveeyo Buganda eyina ennono n'ogamba yono Mugema bulijja tutadde ku bunkeeke Bugema myaka 3 ninga bona jjajja munnange jjajja ogenda okulaba jjajja gwe babuuziza jjajja munaye n'alyoka ava ku mukolo omugenyi omukulu n'agenda avuga ekipanka myaka 3 naye ye Mugema kubanga nnono naye byonna Mayiga abimenyeewo Mayiga yajjamu abakulu b'ebika batuufu n'aleetamu abatalibbo bulijjo tikyalumbu yabyogera nga nsirise naye nange mbimanyi byebyo binafuyiza Buganda nti Kabaka waliwo we tuligwa tuguddewo si wuuli tuguddewo lwaki Mayiga bwe yali alayira nga bamukwasizza Ddamula yagamba bw'ati ngenda kugoba ebyobufuzi emmengo ne mukuba engalo ddayo olabe gundi eyo mu sipiiki ye yonna yabadde awaana Museveni era olw'obwa Sseruganda n'okuzaawo omuzaŋŋanda era Museveni n'alyoka atuwa ekipampagalu ky'emmotoka Kabaka avudde tatambula Kabaka talina mmotoka ekyo kitegeeza kinga abaana babakubira okwogera Oluganda ku ssomero ku lw'Oluzungu kati bagenda bakubira n'Oluswayiri ekyo kyekitiibwa kya Buganda kambabuulire ogwo mmotoka teguyina we gukwatira ku kitiibwa kya Buganda teguyina nga Kabaka bwajja tayogera tumulengerera eri tulaba nga ataliye ekyo kyekitiibwa kya Buganda nammwe mufaananye ne Palamenti ya Uganda yagambye ekitiibwa kya Palamenti kifo wano mu Africa twagala tubeere n'ekitiibwa kya Palamenti nga kiri waggulu konze mugenda kukola mutya kiwedde tugulidde supiika ne deputy mmotoka mu Africa ffe tusinga Palamenti mbwe ekyo kyekikomyawo ekitiibwa kya Palamenti ne bwe tugamba nti ekikomyawo ekitiibwa kya Palamenti ne bwe tugamba nti ababaka bajjirenga ku magaali oba bajje nga bavuga ekipanka naye gundi ebipanka byabwe naye bateeseze bannayuganda ebintu bannayuganda bawulire emirembe mu nsi yaabwe amateeka nga ga bannayuganda ne bafuna ebintu nga eyo Palamenti eba esinga eyo mu Africa buli mubaka wa Palamenti ne bwe banakuwa helikopita nga mutambulira mu helikopita temulina kitiibwa muli babbi juzi babawadde enguzi ya bukadde 8 muli babbi muli basuma muli babbi ekyo tekikomyawo kitiibwa kya Palamenti ogwo ogumotoka tegukomyawo kitiibwa kya Buganda nga Kabaka tayogera mbabuulidde ogwo ogumotoka tegukomyawo kitiibwa kya Buganda nga Abaganda babasengula ku mataka ogwo ogumotoka tegukomyawo kitiibwa kya Buganda tebabalimba
ogwo gumasengere tegukomyawo nga bannayuganda bakyafa ebirwadde ebijjanjabiwa nga Buganda ebbanga lyamaze terina ddwaliro lya Buganda. Wabula bonna bali ku tofaali, buli omu alina gurofa, buli omu alina TV, buli omu alina radio, buli omu alina supermarket, buli omu alina bonna bali ku kakiiko kakuŋŋaanya tofaali. Olwaleero ŋŋenda kulya obutiko obubaala obutaliimu munnyo n'enkoko yasse eggwanga eya lujumba. Era bwe ngikwata bwe ntito ku basimu yange sigenda tunula mabega, sikkirizibwa paka nga mmaze okunaaba ebbombo ne kayaayaana, mmaze okujja amawemukirano wakati omuntu abadde yeetuze mu musaze eyo. Ate nenkyankumawo Buganda. Ekyakunoonyesa ettaffaali embalala ojja kyogera. Kitegeeza mwatusembeza, twasembera ne tubeera abantu ba Ssaabasajja Kabaka, kati tulumwa wamu ne batabani be. Abaana bo obutayogera tolowooza mbu tebalumwa. Olaba nze omunyankole ennumwa naye ate olwo Semakookiro. Bwe muba temwagala mugenda tutamya Buganda, tujja kulinda Semakookiro. Tujja kulinda Semakookiro ajja kuzzaawo Buganda. Bwe biba byebyo tujja kulinda Semakookiro tumubuulire ebyaliwo. Era mwe ababuusabuusa information gye tuwa leero nje babuulidde awo weeva emmengo tewaliyo omuntu ateesa bibye byawulira bya Buganda. Babasomera busomezi, muyina okukuba engalo, muyina okukola biki, tewaliyo kuteesa, tewaliyo opposition, toleeta kirowoozo kyo, towakanya. Mubanga abali mu kyaki olumala bagamba olukiiko luyisiza omuntu najja n'omugamba Buganda nga gundi Buganda teyalina parliament. Buganda teyalina bwati. Bw'eba erina parliament tubalonde, buli ssaza lironde, owulire ebirowoozo by'abantu ku Buganda, tubalonde. Ani abalonda? Omuntu yenna. Mwe temwalabako ku kucakala kwedda omuntu nga bw'oyingira mu bbaala ogula oluyimba mu bbaala ezo ezaaliwo eyo ewaffe gundi ebiseera ojja n'ennusu zo 2 mwaga n'ogenda wali ku kawunta gundi n'ogamba sitaafu teekamu gundi enkumbi eyamba tibuli ayina watema kanyweze enkumbi eyamba ono najja nagamba nedda ebyo ebiseera bya gundi byali bya siriimu. Ono n'ateekayo 3 teekamu nakyeyune maama nakyeyune nkutalase olumbe lwa siriimu lutunoganga nogentula twali awe waffe ekawumbaawe w'omugenzi kamya bannanga olumbe lwa siriimu tiririri nga nogentula. Ono n'ateekamu nagamba wamma nedda njagala oteekamu. Ne babeera ku ebyo ng'abamabaala omwo mwe bafunira ssente kati nga wabaawo omugagga w'okukyala asinga olujja nga ebbala gyefuga yonna ng'agigula zayagala teekamu sebatayeka nti wamma teekamu basudde bwe batyo bakulanga ssente. Omuntu asasudde oluyimba oba omuyimbi yagaba tyuni. Mbyogedde mu Luganda, mu Luzungu sibimanyi. Kakati gw'oluzungu nawe okitegedde kyentegeeza. Nze saasoma, nze Makerere nayitamu buyisi bwenti nga ngenda eri mu 10 wansi. Nayitamu n'enziguka eri mu 10 saasoma. Kitegedde. Omuntu ajja n'agamba ate okuba biki ebyo. Teekamu basudde wamma. Abali mumanyi nsaaga olunaku lwe nnava ewaffe ajeranamu wamma teekamu kafeero nti waliwo koko gulawo munnange mu bwangu buladi munna wanze mpita na gulawo tondekera kyama. Oyo n'asasula. Kaakati oyo omusajja Mayiga yasasula olukiiko kyayagala kyekiyitamu bwagamba Kabaka tajjanjabwa bonna. Katulye ezaffe, katuvuge emmotoka zaffe. Ne bavuga emmotoka najja n'agamba ate otaddemu anze njagala gundi kafeero ogundi omwana w'omuzungu ne buŋŋamba mbu ndya neffene nze wensindulira omwana w'omuzungu n'agamba ate otaddemu oyo ojjamu nawe tutekemu gundi ebyo. Teekamu loketo omwana w'abandi emmotoka emusse ebadde Dayana ng'etunda n'amatooke nti ate aniyo otuteramu ebyo oteekamu pepe kale. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olw'olunaku lw'olwaleero. Mukama taata Buganda etuluma. Mukama watuwa obwakabaka
Samwiri bwe yali ava kukulembera Isirayiri nga Isirayiri emaze okusaba bagiwe Sawulo, yayimirira mu lujjudde n'abuuza, Abayisirayiri musazeewo mufune kabaka, nze mbadde mbakulembera muganye ne Katonda akkiriza okubawa kabaka wuno, naye nga sinnaba kugenda kummwe kuliko mmanja nti nedda ssebo, kuliko gwe natwalira endiga nedda, kuliko gwe nakuŋŋaanyiza ettoffaali nedda, kuliko gwe nabba ssente nedda, kuliko gwe natwalira omukazi nedda, kuliko mmanja nti nedda ffe twagadde bwagazi, genda mu mirembe ate sigalawo ng'otuweereza underground, naye tetukubanja naawe tutubanja. Njagala y'oliida w'e Uganda oba ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka, ng'oggyeko bakabaka. Njagala Katikkiro w'e Kaseesa ajja akyogera ayimirire Kaseesa abuuze bannaye gundi ab'e Kaseesa mu mmanja olabe bwe bakuba amayinja. Owa Bunyoro njagala oveeyo oyimirire Hoima obuuze Hoima bannanga ab'e Hoima wama waliwo mmanja olabe bwe bakuba amayinja, ate ab'e Hoima balina petroli bakutekeko. Bagenda bagamba buno basimya amafuta, ngina neneebuuzaamu oba libeera vvuunikenga lya mafuta, bakutuuzeeko evvuunike ly'amafuta bakuwuke oggire mu vvuunike lya peteroli. Oba ow'e Buganda vaayo oyimire ku State Square obuuze, ne bw'obuuza obwana bw'essomero obwa Buganda Road, wamma bwana mmwe kumwe kuli kanninako ensonga bujja kutuumako ebitabo, ensawo z'ebitabo bukwokisa ebitabo byabo. Muli babi mwamala okulya ne mulinnyirira amazzi, ne mumala okunywa ne mugalinnyirira, ne mumala okulya ne mulinnyirira ebisagazi ebikuta ne mubirinnyirira ng'ente endala tezinnaba kulya enkovvu. Mukama agambye ajja ssala omusango. Mayiga Mukama ajja kusalira omusango ku kyokoze kabaka. Mukama nsabidde batabani bo ne bawalabo bano, Mukama buli omu musisinkane ng'okulemerwa kwe bwe kuli, buli omu musisinkane mu linnya lya Yesu. Mukama buli omu alina obulumi, alina okweraliikirira. Tetumanyi kikiddako Mukama, naye gw'omanyi. Mukama gw'omanyi, naye amani yagamba mbadde manyi agenda kujja nkwateko bambi ansabire, naye ayogedde bwogezi kigambo ekikulu kasita owona. Mukama ffe kasita tuwona. Oba Janet yabawa Museveni obutwa ffe kasita tuwona. Oba waliyo omusajja aloze Museveni n'amusuula eddalu ffe kasita tuwona. Naye Mukama nga wakozesa omuzimu okuggyawo Akabu, kozesayo omuntu omuwakiri. Mukama sindikayo omuzimu gumu gujjawo Museveni. Ffe Mukama tetumanyi bw'ogenda kutuwonya, ffe tetulinga naye amani mbu agenda kujja atukwateko. No, Mukama wonna kola nga bw'oyagala otuwonye. Otuwonye Katikkiro Mayiga oba Esukoti wa Besasi mu mutwali mukubi, oba mukazi wa muwe obutwa bumuwe. Mukama ffe kasita otuwonya Mayiga ne Museveni, kyekizibu kya Uganda. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Mazi ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaliro mpulidde ekigambo kyo, nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu, amiina. Gwe wenna yenna ekintu ky'oŋŋamba ku nsonga ezo wamasigadde nze SPRC Muwire Bible and Politics nkimanyi nti Buganda eyokya, naye nange nzize ne giraavu ze zire z'abamasannyalaze ezikwata ku masannyalaze nga kwegali kulinze. I sign out.